Oli ku BOCAT TV. Leero enkya Naluli. BOCAT TV. Okay, buterevu oli ku BOCAT TV nkwaniriza nnyo ate mpozi olunaku nga luno essaawa nga zino obale kubeera ngo subscribinga obale kubeera mpozi ngo watchinga obale kubeera mpozi nga ate otulaba no likinga stories zaffe nolekayo ne comment oli wakabi nnyo nze sula senyo ngo kubeera mpozi nga ate nkutuusaako biki byolina okubeera mpozi nga ate omanya mawulire ge tulinaako olunaku olwaleero oluvannyuma lwa HAJJI Kato mpozi ate okubeera nga agenze ate ekibisinde kya People Power oba Bobi Wine amaze nafuna mwana mulenzi oba omusajja goyinza okuyita Innocent Tegusuulwa akola akanyomero kali aka Toli Mwavu Mutwegwo Gwemwavu era ebifaananyi bye mubira bulungi nnyo ataddeko enkufiira ya People Power ekiraga nti yeeyunze ku kisinde kya People Power. Si yasoose okuva mpozi mu kampuni eno emanyiddwa nga Vision Group okujja ne yeeyunga ku kisinde kya People Power. Twalaba mwana muwala Flavia Namulindwa yavayo naye ne yegatta ku kisinde kya People Power naye tebyamugendera bulungi okukakananga okukisinza ku pressure eyavaayo nga bamugamba either alekulira omulimu gwe oba si kyekyo asigala ku mulimu gwe n'ava mu kisinde kya People Power oba si kyekyo alekulira. Bw'atyo pressure yamuyitirirako era okukakananga naye addusa agenze mu America. Mwana muwala azzeemu okubeera mpozi nga yegatta ku kisinde kya People Power omulala era ku Vision Group abadde mwana muwala Fifi the Queen. Fifi the Queen naye tebimutambulira bulungi. Tujala tubawa ebimukwatako mbeera eyo gye yasalawo okubeera nga atambuza obulamu bwe mu ngeri ey'obufuzi ng'ate bw'akola naddala ng'ali ku kisinde kya People Power. Kati asembeyo okweyungako okuva mu gundi eyo ye mwana mulenzi mpozi ate Innocent Tegusuulwa. Abaffe Tegusuulwa omulimu anaagusigaza oba nagwo kugenda kumuyitaawo nga bwe gyayita abalala mu ngalo kubanga bano bo bagamba nti eno government institution kasita osalawo okubeera nga ogikolera olina okubeera nga oli nyuto tojja kwetaba mu byabufuzi era ng'ojja kwesanga nga walunza okubaayo mpozi abalinza okugira mu kibiina ng'ekyaniramu naye bo ne babaleka nga bakola ne basigalayo nga bakola nga tebabakutteeko naye gwe jangu nga naddala ng'oli mu kisinde kya People Power ekya Bobi Wine gwe bakwata ku nkoona. Kale tujja nga tubawa biki ebinaababizeeko oba omulimu anaagusigaza oba taagusigaza naye nga kyolina okumanya Innocent Tegusuulwa kigambibwa mbu y'omu ku basajja oba ku bakozi abasindikibwa mu first leave okuva mpozi mu kampuni ya Vision Group. Kati tumanyi that first leave, what after the first leave? Bingi ebigira ku first leave oluusi bijja nga toyina kufuna na musaala oba oluusi n'obeera ng'ojja okufuna omusaala naye nga tokola. Ekyokubiri tomanya ddi oluusi liivu yo lweneggwako bibiri awo abamu ku ffe wano byatutuukatuukako dda. Kati katumusabire omusajja oba asanga akalimu anaakasigaza oba anasalawo okweyiya mu bulamu obupya obwa People Power. Nze sula senyonga tova ku mukutu. Oli ku BOCAT TV. Leero enkya Naluli. BOCAT TV.